Magala nkomewo. Balamusizaako mikwano gyange bakabasajja munkubireko mu ngalo n'akalulu. Bakabasajja mwongereemu. Kansuubire muli bulungi. Manyi nakeddeko nga njagala okwetegereza obuwangwa naki n'ennono. Bajjajja mwenna abali wano mbasaba obukuumi. Temukkiriza nga balya mmere okumpangula muliba mukoze ki? Muliba muswadde. Temubakkirizanga kuba abantu bemanyi ebisimanyi baki bangi. Naye buli akeera ku majanja era akasaana. Mzee Magala yampaayo jembe naye batolotodwa nga tewalisayo. Nagende wa Mzee Magala ne mugamba nambuuza oli waggwanga kine mugamba ndi mukyala mulundi. Nazaalibwa omukyala Omuganda ne pata wange muki mulundi. Leero kanjogereko ku balungi ebigambo bitono nnyo. Mubonyabonyeza nnyo abaana bammwe kubanga mwegaana eggwanga lyammwe. Abalundi we muli wano? Ne mulimbalimba abaana tuli Banyarwanda, tuli Baganda. Obusooka olinde tulaba abalundi b'ogenda okubuuzaako. Buli mulundi ali wano awanike omukono. Baliwo basatu bokka. N'abongere wookuna mumu babiri basatu. Bano baluwa. Kangezeeko bakiikirira mujja kulabiranga ku nze mumale mugume. Bannange abalundi tuli bagagga. Tuyina empewo enki. Naye muli basatu. Engagga. Muli basatu. Ne bwe tubeera bataano ekyo kyembi. Muli basatu. Si bataano. Kyonna kyekiri. Kyonna kyekikola ki? Kanzireyo ku bazadde be mbadde ntegeeza. Mmanyi muli wano musirise naye mu mitima mukikola ki? Mukimanyi. Wano abalundi nakoze risaaki nga ffe tusinga obungi. Naye ng'Abanyarwanda bwe bajja mu Uganda nammwe bwe mwakola ki? Bwe mwajja muleme kubonyaabonya abaana bammwe nga bafudde ng'asamira lubaala atali buwe. Asamira empewo etasobola kumuyamba. Olwaleero ndi bulungi nzaayogera nammwe olwaleero lwaki? Ti buli mwezi ngende waffe n'enkubira ebiteega omuliro. Weebale nnyo weebale. Lwansonga taata wange yafa akintegeezezza nti oli muki? N'ekyokukola n'akiteekawo. Kale nammwe abazadde muyambe ku baana bammwe. Babeere bulungi lubaala aluma bubi. N'osanga omuwala omulungi ng'atambuza bigere. N'osanga omuwala alina figa ennungi bw'ati nga buli kibi kitandikira ku ye. Talina musajja amwanjula ze bakanyanjula ebiri naye eno gye nasemba. Omwezi. Abaasooka tebangula mu mpewo. Buli ali wano wenno n'akitegedde. Bw'atagula mukazi mu mpewo z'ewaabwe oba tomuguze. Era abaasooka banyanjulanga kusanyuka n'embalema. Eby'ensiga baabireetera ki? Baabaleetera ate nno si bya bbeeyi. Amalwa, kwete, ogwo omulimu Omuganda egwaffe eno tegukola nnyo. Andi gwogoba Muganda ate gulibwa mululu. Era omwana wange yatwalayo ebintu bya layisi nnyo. Yakanka okumalamu abaana 8. Kale abakyala, yes. Nabiteega bikumi. Kale abakyala mbasaba okweyongera okuwa abaami bammwe ekitiibwa kubanga omukazi yenna anaajagala ku musajja ogenda kufuna ebizibu. Teri mukazi mulungi nga talina muki? Muli eyo muwozambuze ninamu ssente bamami abakola. Paka abasajja tulina ssente. Mwe muve mu kwerimbalimba. Abasajja mukube ku ngalo. Mukyala wange kuba ku ngalo. Muleke okwegomba boga mbuze ndisira kwini nato balina bye bayitamu. Nga baka abasajja kisubikola ki? Tetubiyitamu. Kale nsanyuse nnyo okubeera wano. Senga Kuranama oyino Muganda nga yeddira nte. Baali banjuyawo. Nangamba nkuweereza ekikoze sindika amayembe gonna. Nange nakuwaayo. Bwebaba namba ganeseka kasooka ate mutola abantu bakansooka ekyusa. Mzee Magala bajja kukyuka n'akwatagana n'omwana we obugomi ne bampa bw'amaanyi. Mbeebazaamu akeezuso okupromotinga Obuganda buno kubanga tulina kabaka mu Buganda ye kabaka w'ennono zonna. Mpulira nnyo ennaku nga mugamba mwagala nnyo kabaka wammwe naye ng'ate gwe mutebi gw'ogamba sitiiriza mu Mubasamize. Kitegeeza mmwe mulyamu Obuganda oluki?
kale naawe tegamba tubimidde era kanzireyo engalo z'owekitega jjajja Magala akadde kako agulize ng'atengezewe ng'amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago kibenga weewaawo era weewaawo erinnya Magala tazibwaho bali kyewunya kitaasibwa gw'ayambadde n'osajja alumba muzuukulu w'Eseri Nakibuuke yazaalibwa mu 1919 n'afa nga 24 Ogw'ekumi 1991 gye muli mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi buli ali wano ng'asinziza mu nnono ye n'atabeera mukaafiiri kugenda kunoonya nnono ey'amawanga amalala mukubyemu ekifaananyi tuli mu maaso ga Katonda ayita Abaganda nga mugenda wasinzanga mu lulimi ki nti Luganda ng'ayita Abaganda paati endala esinziza mu mulala nga wasinzanga mu lulimi ki nti mu Luwalabu aneeya olukutuma nga nze nakutonda omanyi Luganda mwekubireko mu ngalo obutaba bakaafiiri kubutaba Katonda kitiibwa ne mulekako ennimi zammwe zonna ez'abatonderwa mulyoke munoonye ennimi endala ozisinzizaamu nga Katonda yatonda oli Muganda ng'owulira Luganda otegeera Luganda olowooza ng'Omuganda Katonda n'akutonda ng'oli Musoga otegeera ng'Omusoga olowooza ng'Omusoga olootera mu Lusoga n'akutonda ng'oli Munyoli obuvo obwo n'obuddo bwo bonna nga bwaggwangajo n'osalawo olunaku lumu n'onyooma Katonda n'obuyisaamu amaaso n'osinziza olulimi olutali lulwo n'osoma ebitabo ebitali bibyo n'oleka ebibyo by'omanyi mu lulimi lwo bweza abantu ba Katonda mwekubireko mu ngalo ez'okuba nti tugenda kuba mu maaso ga Katonda nga twogera olulimi lwawulira lwe yatutonderamu kubanga Katonda amanyi amawanga n'ennimi be yatonda ayina kuta ennimi 20,000 abantu 20,000 wagendeyo abantu 2 omuntu omu nga yasinzizanga mu nnimi ezi amubuuze buno obuyinza wabujjawa nakutonda oli Muganda Oluwalabu wayiga lwaki bw'ani eyagamba nti mpulira Luwalabu n'esomya luno nakutonderamu bantu mwenna awali wano mweyagala nnyo olw'okuba abatuukirivu eri mu maaso ga Katonda temwefudenga bantu beerimba ne balekawo obubaale waabwe ne balekawo amayembe gaabwe ne balekawo ebiteega byabwe ne basinza abantu abatali balinaako mannya tusinza Kiwanuka waali tusinza Lubowa waali tusinza Mukasa waali tusinza Nambaga waali ombuulire lubaale waawali gwe basoma mu bitabo omannya kya abeeri nga batuma agenda bantu Katonda kino kya butuukirivu nnyo omuntu okuba Katonda ekitiibwa ng'amukkirizaamu nga mu butonde bwe kintu kya bulalu nnyo omuntu okumma Katonda ekitiibwa n'okumuvoola n'okumukkakanya n'omunyoomerera n'omujereegerera nti eggwanga lyoppi Katonda olina musinza mu ggwanga ddala mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'okutegeera obuzaale bwammwe obuvo bwammwe obuddo bwammwe n'obufiiro bwammwe bannaffe batugamba tebaagala bya Buganda bagenda okukola amalaame babaziika mu Buganda bagenda okukola amalaame babaziika ku bijja byaffe olunaku lumu ne bataayagala kuziika ku bijja byabwe olw'enkaayana ze baliko baagula mmindi ekiri mu ssaza lya Ssaabasajja ery'omu Busiro eggombolola ly'Abamyuka Wakiso tewali yalaama nti banzizangayo mu lulimi mwesinziza kitegeeza sibeeri baawano bantu ba Katonda bantu Katonda mwebale okwesa Katonda ekitiibwa nga tweyagalira mu butonde bwaffe nze Magala tazibwawo bali kyewunya kitaasimbwa bw'ayambadde musajja alumba Magala basalako ssale kiggwayo tikirivaamu kirigulira Magala eddiba bali kyewuunya kyonna kyenkola ki nakati munneewuunya nagoba mu pitu wali ayina ddibuli nga
inda tokayikwatangako ayakomolu bwe bamutikira nga tabagera ngako bantu bawera 10 balikyewuunya mwena abanda nakoma mu pitu nalisoma saamu 2 eryo erinnya libafu kasi bwaba bwe wali oyagala bwafa kikasimbwanga omanya kyemeza kyokka tulina amanya nga tumanye tegakola ki mwewala okwetikka emugugu ku myaka 30 katomanyi kyebasibamu buli muntu ali wano ng'alina erinnya nga kitereke naye ekitereke teyeetisse tamanyi kyebasibamu alyejjeko yetuuma amannya n'omwana we gaali mubuuza n'akola ki n'ali munnyonnyola muteesa abazungu bamunyigiriza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 n'owandiika ebbaluwa n'ayita abazungu bajje basomesa abantu tebaakomaawo bantwala bintu byaffe twalina mayiro 1906 baagabako mayiro 1600 mbu kwini ne bamuterekera mayiro 9 ne babuuza Bungereza ensi Bungereza era mayiro 1904 nababuuza n'owaffe alinayo mayiro 9 talinayo banengoloza gyekimagala otebali lubbi kaakati buli muntu ali wano yeekubireko mu ngalo olw'okwekkiririzaamu bali baatubba ffe ne tubaleka bali baatunyaga ffe ne tubaleka ffe batakaaba kuno oyo muwagizi wava ku kiziga ejjaguzi kontenti we yonna akola Mzee Magala oyo gwolaba ono waswa tewanuka naye erinnya alikyamya n'ayogera ewaabwe owayiswa bwetwekkiririzaamu okuki okutuufu bantu batonda mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira Jjajja Jjomba mwebale nakugoberera buli bintu byonna bye muwuliranga nga byaffe bya nnono bya buwangwa tubigoberere ate n'abantu mwenna mbakubiriza temugenda mu ssabo nga mwekookoota nga mwekweka mugenda mu ssabo eryammwe eribamalira ebisi lwaki ogendayo ng'alina ensonyi ate namwe abasawo lekerawo okukyala abantu ab'enganda zaabwe nga by'omulagula bikubuze n'omwana muganda waakuloga mubulire ekituufu simanyi kulagula naye eddagala ly'oyogedde ndiina engalo za Mzee Magala zinene okukyala ebyobuwangwa nga mugaana okulagula abantu ebituufu oba tosobola kimulagula mugambe eddagala njanjukuwa tesobola kola ki Ssaabasajja Kabaka awangaale sokolindeko maama yimirira ka afumbira Mzee Magala ettooke kamuhiya jangu ofune ekifaananyi n'omwami buli ttiimu za Uganda ziriwa aliwo nojja wano tanga muwongo oyagala kutabula Kivulu tugenda kumaliriza tusigaze dakika 3 maama jangu njagala batabiriza mwenna nga mukulembeddwa Jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale dayekta w'enzikiriza eno nsabye mujjeko wano Jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale maama Nankinga atera okunkuba nga nyenze olugyo mumunguuza yono kasabulampi mulowoozayo omulala anaabaawo yankubya yogereragane yewaawo tweyanzege bade njagala nnyo okulaga maama Nankinga munansonyiwa abantu bazze okumpafomingirako bangi